Government mbugenderevu esobola creating opposition ng'eplanting omuntu akufaanana ng'ayogera by'oyogera ng'akola by'okola naye ng'ate si mmwe bamu. King Saha muli mu kumuwa amaanyi. Gavumenti eri mu kuwa King Saha amaki amaanyi g'atali era King Saha ayinza n'okumaliriza nga tagenda ku bwa MP ng'ajja ku bwa Lord Mayor. Naye omuntu bw'oba ng'osobola okufuna airtime ku TV y'omusumba Rosias Bugingo gye tumanyi obulungi ennyo tosobola kuwaanirako Bobi Wine ne bakufisizaako airtime nojja n'owaana Bobi Wine ngereza bugereza ku Salt kuba gye nali nkoze gye mmanyi ennono yaayo ngikola ki ngimanyi. Naye olina omusanga ng'ayambadde n'akakofiira kaliko people power ng'atudde ku Salt ali mu kuvuma gavumenti ng'avuma Muhoozi Kainerugaba ng'avuma Yoweri Kaguta Museveni ng'atudde ku platform nga founder waayo supporter wa NRM mbukati yakuwe airtime ojja ovume gavumenti gyawagira. Sebo saimo jangu tukole sebo mpozi enesoda gye nalimu lwe twasemba okukola era bajja kutuuma bukuubo oba katulege bayinza okutuuma katulege kati njijjeko oba tukolirewo mwate abaana ba muzeeyi muva mu yero tokikola baana tokikola sebo tokikola okundeka ekintu kyonna kyesiri niguli otya mayanja ndi saimo ogamba otya ndi wano zero zidde mu vibe nga ndalamuko obadde nakayimba koyimba wuberedde mabegaawo kayimba omanyi nze ndi very creative era abantu be nali nkoleddeko bambi mwansubwa nnyo nali ntandise okusumulukuka ate nabo mulimu mutima bakimanyi nti bakusubwa kati mbadde awo ne ngamba bannange nyimbe y'akayimba ka gospel. Omusajja yagamba nti obunyomerebwa bw'oyiye obulungi oli buyiyiza ku leediyo yo era mbuyiyiza ewange era ewange bitambula bulungi. Nakulabawo ng'obuyimba n'abaana bo. Abannayuganda abagunjufu abalaba ekisa era ab'eddembe wamma muli baana bani ffe tuli ba Bobi edda twali ba Muzeeyi twamusenguka. Abannayuganda abagunjufu abalaba ekisa era ab'eddembe wamma muli baana bani tuli ba Bobi edda twali ba Muzeeyi. Toyimba sitaani toyimba bya sitaani mwedda twali ba sitaani edda twali ba Muzeeyi twamusenguka. Era abasinga we bakolera ensobi mayanja nti bwe balaba omuntu batandika okuleeta images enkadde n'ebifaananyi ebikadde endowooza enkadde. Nsaba okubuulira bannayuganda nti teri azaalibwa ng'ali kyali. Omuntu yenna bw'ogenda okula otegeera omanya amazima. Okumanya amazima kirungi. Ne Bayibuli egamba nti bw'omanya amazima gakufuula owaki ow'eddembe. Naye bw'oba tonnamanya mazima osobola okubeera mu busibe gwe nno ng'olowooza nti eyo gy'oli we watuufu. Naye olunaku lwe bukya ku makya n'omanya enjiri n'omanya amazima ofuuka wa ddembe. Tulekeraawo okukola judgments ku bulamu bw'abantu okusinziira ku byafaayo byabwe n'emabega waabwe. Omusajja bamuyitanga Orlando. Emperor ali mu America. Emperor yakabala n'okukola show ye yakola show mabega kaawo. Waliwo yatulangiraawo mukati tunoonya mpapula zitwala Canada. It is okay. Orlando yayimba oluyimba naga nti fa ku kyendi kati ebyo byonyumye entakera atandaba si nsonga. Kye nali ng'edda gaali madaala okuntuusa wano wendi si nsonga. Bingi bye muvuddeyo ne mwogerera abaana abali mu struggle ey'okutwala n'okununula eggwanga lino okulijja mu bantu abaalifuula eryabwe n'okulimaamira nga muleeta ebyafaayo byabwe n'ogenda n'onyumya oyo simanyi lubongoya gavumenti ye yamuweerera simanyi bikoze bitya. Ani yakugamba nti bw'oweerera gavumenti bw'ekuweerera olwo oba ofuuse wa gavumenti? Who told you?
tebakulimba kakati gwe tokola mu kigo ky'abakatuliki wano nkola mu bakatuliki oli father bwagaana gavumenti okubeera nga yakuweerera naawe ekikwogeza lwakuba tofunanga opportunity kufuna mukisa kuweerera singa wali ogulina waaligenze n'okola ki n'oweererwa okubeera nga wali oliddeko essente y'omuntu ate n'ekirala yaweererwa mu mpeerera kiwaliwo sente zebayita zino sente za state house ne bw'aba zebakuwola n'ogenda n'osoma ne n'ozizza bw'aba pulezidenti Museveni yakwatanga mu nsawo ye ng'omuntu n'aweerera lubongoya tekimufuula mutabani we tekimuganda kulaba mazima tekimuganda kuyimirira wali n'ayogera ekituufu okitegeera tulina abaana abakola pulojekiti ya tubonga naawe nga mwe muli mukwano gwange gwenza okunyumyako gye muli King Saha ofuna bulungi King Saha buli bwavaayo n'agaa nti bannanga abasajja batuli abasajja baatumalawo ng'agaa nti oyogera kigwayimba tubonga naawe mutunuulira endowooza y'omuntu n'ogaana ono naye alowooza ng'abantu abalala waliwo nakino kye bamusaako mbu wazaalayo omwana ekyokuzaalayo omwana owasaayo ebyo oyagalayo muwala babyogedde waliwo abo basajja ba propaganda abaayogera nga bagamba simanyi Bobi Wine tasobola kuba ku opposition ya ddala kuba mukazi we Munyarwanda simanyi mukazi we we yakulira entungamo simanyi alina oluganda ku Janet. Who told you? ate oluvanno bagamba nti atasosola mu mawanga ani yakulimba? Njagala nkutegeeza ekigambo kino omuntu osobola okubeera omulwadde naye olunaku lwe bukya ku makya ne bakuvumula n'otegeera obulwadde obukuluma lw'okimanya nti akaseera konna obadde mu butamanya obadde mulwadde. So don't stand on the past okutujajinga present yaffe singa bwe kyali naawe kennyini ayogera bwe bakugirayo akafaananyi ak'emyaka 20 okadduka ono yalinze. So tulekeraawo okwefuula abasiru oyo propaganda atalina gy'atutwala muganya okukkiriza amazima. You're the oppressed. Omuntu agezaako okugamba omuntu nakugamba ajja nga yeevuga bulungi nnyo alina emmotoka alina bizinensi asobola okubaawo nkiddamu era nkibagamba emirundi gyonna nti Bobi Wine asobola okubeerawo nga tali mu byabufuzi bulungi nnyo actually n'ebyobufuzi bino bisobola okuba nga byamuzza mabega kubanga Bobi Wine was a very strategic boy before n'okuyingira bizinesi eno gye mulabanga bizinesi ey'ebyobufuzi gye mumulangira nti simanyi alya nnyo ssente ne bw'aba azirya tasobola kuzirya kwenkana ssente ze yali alya mpaayo munnabyabufuzi omugagga okwenkana Bobi Wine taliyo nga ssente za byabufuzi nga tabbye bubbi mu gavumenti nga tabbye bubbi nga mukozi noga nti omusajja oyo kansala waffe naye musajja mukozi nnyo akasaala kaafuna wano kakozesa azimbye kalina n'akola bwati ne bwati. Bobi Wine at 18 yalina ettaka ng'alina ennyumba ng'alina mukyala we gwadeetinga akuze naye buli kimu akikoze mu mikono gye. So omutwe gwe gukola Bobi Wine ye muntu yayingizanga ssente zitaka wansi wa million 2 a day. Yes kubanga yabanga ne bookings. Olaba bano abatalina bye bayimba ab'ennaku zino omusanga nga yalina bookings 3 ekiro kimu ng'ayimba ku ssaawa 4 ematugga n'omusanga ku ssaawa 6 ng'atuuse Nansana n'omusanga ku ssaawa 8 olaba ow'enkudi yeyeeyagala. So tuleme kuddaawo kubeera mu propaganda oyo atategekeka ebyo ebyekisirusiru bye tudde okuteeka ku platforms bannange embeegayiridde ate nekisinga okunsesa these are the oppressed Ugandans abatalina na kyakulya abatana kyakulya yadde n'omutunuulira omuntu agezaako okugamba nti baaba wooli si woolina okuba era nze nina abantu bensaasira ennyo nsaasira ababuulizi b'enjiri abasajja bwe osanga ng'omuntu ng'abuulira enjiri ku kkubo bambi muyambe bw'oba olina 10 ky'amazzi kimu wakinywe nti agezaako okubuulira abantu ebintu bye byalaba nga bituufu naye tebabiwulira naye baabigamba bo balaba balyoke amala kutuuka ku kisenge amala kutuuka kufa nagamba mpitire father ng'afunye chance erwala naye nga bamugamba nga munnange gendako mu ekereziya naye nga tawulira bagaleyo tulinayo ekitambiro kya misa nti ate tubuulira ebyo naye amala lumbe kumukuba nagamba ne bampitire father bampitire omusumba mpulira njagala kwatula bampitire sheeka njagalayoko kudduwa kati n'olwaleero abaana ba NUP kye bali mu kkola
ofuna bulungi bagezaako okubuulira abantu nti there is life after death naye abantu tebaagala kumanya nti waliyo obulamu after death bali awo twefudde bannampulira zibi twefudde be bitakwatako twefuulidde ddala ekintu ekirala naye olunaku lwe bulikya nga twetaaga okumanya muliwulira King Saha bamuyodde kwakana nga bamutaddeko obunyogo ga side awo tetumanyi ensonga naye ensonga funa tuleme kujebulizabulizamu ndoza bibintu byazayogera n'ennyimba eziyimbibwa bamugye ku stage basooka ne bamulemesa okukola show ye eyali mutuwa ye Masaka bwe bagenda ne Nsimbi ne bagisazaamu oluvannyuma lw'okulabikira ku raale ya NUP Masaka kati gyali alina okuyimba ne bamusazaamu poliisi ne yeefuula eteddewo embeera endala kati n'ekyokumugya ku stage kyabadde kikolwa kya butiitiizi ekikolwa kya butiitiizi nze nja kubabuulira amazima mu ngeri eri polite nfuna bulungi njagala nakugamba I'm not a politician nze siri munnabyabufuzi wadde olunaku n'olu ate tosasulwa ekyo wakiŋŋamba mutosasulwa ne Bobi Wine yennyini tammanyi siina na namba ye ne bwe nkuwa essimu zange nfuna bulungi naye nze mmanyi gwe bw'aba akumanyi mukama yebazibwe nze tammanyi bw'aba mmanyi asobola okuba nga ndaba naye tanneeragangako nti akola ki naye ng'akumanyi era kamukujja waabwe ne bwe nfiira wano taziika ate ki omuntu okwogera amazima oyagala akole ki nkubuulidde mazima nti ne bwe nfiira wano mubajja okuziika ewange Bobi Wine tasobola kubeerako kubanga tammanyi singa mmanyi singa tanneeraganga omuntu gw'omanyi tonoonya kasimu ke tekuliiko okwo ennamba yo mayanja gweri wali ofunye ku message okuva Bobi Wine nti bannange omusajja oyo yaani so bino byenjogera sibyogera kuwaanwa muntu sibyogerwa kusiimwa muntu kuba tosasulwa sirina muntu gwempalana togenda kwesibawo mu byabufuzi President Museveni simulinaako mutawaana nti oba muwalana si wa myaka gyange nti oba twagatta ku mukazi ofuna bulungi ne bw'aba mutabani we siri wa myaka gye I do speak what I see nga munnauganda ali concerned ofuna bulungi sisobola kulaba kinyiga n'ensirika waliwo abantu bangi abafaanana Simon Rock nga tebalina kamera nga tebalina muzinda nnyo ebigambo bino bye twogera waliwo bye bikwata ku mutima olunaku lwajjo nabadde ebulenga eyo waliwo ekifo bakiyita Van Louis Terrace mukwano gwange Sam Mugagga akubirayo ebidongo it was a Thursday ku Osajjo neŋŋendawo bambi nentuuka nze nenyimba ennyimba zange nenkola performance yange nga bwe nina okugikola akati omusajja omumbe nadde ntudde ndi mukwesala akatuuyo kampiseemu nze nantuyanye okuva ku mutwe mpaka ne buziizi nga watuyanye musajja nampita nanga Simon weebale naye katika nakatunda keŋŋenda okuwa sikakuba nti onnyimbidde bulungi naye weebale ebigambo byoyogera ku YouTube okwo nkugoberera weebale okubeera ng'ozibula abantu amaaso weebale buteetiiririra nakwata 10,000 15 emitwalo 5 akakiragala akadipike yampadde nenkazingulula namu bwenti olabo bakatuufu naye kennyini ng'akyali awo ne mugamba neyanziza nnyo taata neyanziza nga agenda onywemu ccupa ya bbiya ne mugamba munnange bbiya simunywa kuba siri mutamiivu sinywa mwenge sibuli nti mutamiivu yekka yanywa kati sabo ndi mutamiivu nze wali yatamiira nga tanywedde mbulira yatamira nga takoze so bino ebigambo bye tujja wano mayanja ne twogera tetubyogera olw'obukyayi bwe tulina ku muntu tetubyogera nti waliwo abeera atutumye wabula tuwogera embeera nga bweri asobola okubaako kyawuyigamu akiyigemu gavumenti bw'ebanga gyeri esobola okulaba obutambi buno ekyuke
etuweeko ku matu egeye naye bano abasajja abatuulanga wano ne boogera baba bagamba ki si mu ngeri y'okutuzikiza si mu ngeri y'okutusiba si mu ngeri y'okututta si mu ngeri y'okutulemesa okubeerawo bw'owuliranga omuntu ayogera muwa amatu eno ye chansi yokka gavumenti gy'erina nti buli bwe tuwogera bagamba nti akugoba yakuwe ekkubo nti ab'emmanga ndeese bwe luggwayo omuntu bw'abanga akugoba ng'omuliko mitaazi nga 20 mu maaso n'agamba nti bayanja mutayize emmanga nga ku mufene wuuno muleese kati gwe gobagoba tosobola ate naawe kugenda mmanga wali omufene oweta bwesi oweta kubanga emmanga bamaze okuteekayo alaati kati gabaga wuunaawese azze ku kkono distance okuva emmanga ku mufene okutuuka wano woowetedde baba tebajja kukukwata so what we are doing ffe tugezaako kutuusa ddoboozi lyaffe eri Mr. Government okunyigirizibwa n'okulwana okulemesebwa amaziga emiranga eddoboozi ly'abantu abatalina kamera. If you do like what we say, tetubagamba nti mutuyite mutuwe ssente oba tutuule nammwe tuteese tetulina ddiiru yonna gye tukutula nammwe tewali ddiiru gye Simon gye njagala kukutula ne gavumenti wabula nze njagala gavumenti bukye ku makya ng'amazima ga Katonda mu ggulu bwe mba nga nve nateete nga ŋŋenda mu lubaga nga sisanga mukinnya obwo bwe bulumi bwange era lwe bunaakya ku makya n'ensanga oluguudo okuva e Busega nga bwe ntuula ku booda sijja ng'ensigo zeewuuba bwe zeggunda wansi bwe zeggunda waggulu nfuna bulungi n'enzija n'entambula bulungi akaseera n'entuuka mu rawundi ekibuye nga wakoleddwa bulungi omutwe ne gunnuma ne ŋŋenda ekiruddu nga waliyo eddagala n'enzaala abaana bange ne bagenda ku ssomero ne basoma Museveni fuga oba ofiira ku ntebe yo as long as people get their service. Kyekikaabya bannayuganda lyeddoboozi ly'abannayuganda kubanga si buli muntu nti agenda kubeera president. King Saha okukwatibwa bibatandise byokumugana n'okuyimba nga bwe tugambye she yasooka yemasika bagisazaamu n'atayimba wano ndaba batandise okwagala okumujja ku stage ng'ayimba. King Saha yavuddeyo era yakyugerako okende mabegako kaawo n'agamba nti abali ku ludda luli ye lwa opposinga okuli Bebe Cool babbala mubona bakola emirimu gyabwe gitambula bulungi nnyo bakamiliyoni bakola emirimu gyabwe gitambula bulungi nnyo Kasarine Kusaasira Ronald Mayinja webale nnyo to mention but a few ne kati yagamba nti lwaki ate bo naddala ye ayagala alemesebwa okuyimba najibwa ku stage ng'atabula bo balekebwa bo ne bayimba nga bwe bateekeddwa okuyimba. Gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni, His Excellency of the Republic of Uganda, ye yeekolera opposition. Tereza ekigambo ekyo Saimo. Gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni, Tibuhaburwa, Tata Janet, Bawa Janet. Neerabira taata we kubanga fa abafumbo otuuka mukyalo nakuyita daddi nakuyita taata taata Muhoozi. The government creating opposition mu kumanya oba mu butamanya. Lambulule wantu awo Saimo mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu. Tusooka mu bugenderevu. Government mbugenderevu esobola creating opposition ng'eplanting omuntu akufaanana ng'ayogera by'oyogera ng'akola by'okola naye ng'ate si mmwe bamu. Eyo nkola ya kiyeekera. Najja n'agamba nti gavumenti eno yatama abasajja abo babi bababbi. Ye kennyini akuwandiikira script n'akuwa n'ebigambo n'akuwa ne platform n'ojja n'obyogera ofuna bulungi. Nze waliwo abantu abeefuula aba opposition naye nga sisobola kumala wadde eddakiika zange 2 oba 3 nga mbawuliriza. I will not mention their names. Naye omuntu bw'obanga osobola okufuna airtime ku TV y'omusumba Rosias Bugingo gye tumanyi obulungi ennyo ntosobola kuwaanirako Bobi Wine ne bakufisizaako airtime nojja n'owaana Bobi Wine ngereza bugereza ku salt kuba gye nali nkoze gye mmanyi ennono yaayo ngikola ki ngimanyi.
naye olina omusanga ng'ayambadde n'akakofiira kaliko people power ng'atudde ku salt ali mu kuvuma gavumenti ng'avuma Muhoozi Kainerugaba ng'avuma Yoweri Kaguta Museveni ng'atudde ku platform nga founder waayo supporter wa NRM mbukati yakuwe airtime ojja ovume gavumenti gyawagira kati abantu abafaanaganako bwe batyo batuula mu opposition ne balowoozesa aba opposition nti bannaffe naye nga si bannaffe oliwo NUP yes bala mu minisita gavumenti ya Museveni yamuwa oba minisita ate emirimu abadde agibakolera bulijjo akuba NUP ye kenyini ye nga bala mutajagalira ddala tagala Kyagulanyi Ssentamu kale nuso okubeerabeerawo ko nti bali bakozeko bonna n'ebirala byonna weebiri naye n'osanga owa NUP ngali kulodi ya balamu akolaga alumba Museveni ate kyenkugambye nti omuntu yenna akola ebikolwa ebyokubuzaabuza asobola okucreatingawo opposition naye nga opposition eyo ŋŋenderere wangambye ntandikire ku ŋŋenderere male nkutuuse mwetali ŋŋenderere tukyali ku ŋŋenderere pose katono nnyo wannange mpaamu eddakiika nga 15 bwe bigenda kubirako awudde Mayanja nti abantu bwe batyo bw'obasanga obeewuunya era n'ababawuliriza nze mbeewuunya nfuna bulungi nagikolako wano statement abantu ne batantegeera ne mbagamba nalabye leader of opposition ngajja namulaba ne ŋŋamba tekisoboka bwe kiba nga tuli fair njagala TV ezo ne radio ezo abantu kwe bakyalabe mulowooza nti opposition zigenda zituwe live coverage nga Robert Kyagulanyi ali Masaka era beggulira erisooka nti ne bwe tugenze Masaka ku kitebe ky'NUP kwennyini batuwe coverage ng'emikolo gya General Muhoozi bwe gyatambulanga and they could freely give airtime nfuna bulungi era ne bakavaringa ne bakulaga bano bali mu kwetegekera bannange bannamasaka balindiridde first sun baako nekyoyogera bannange tukulinze baako nekyoyogera ebyo ne babikola 3 days before the sun coming emikolo gy'eggwanga bwe giba nga gyakubeerayo kololo bakulaga nga tenti ezimbibwa ne bakulaga nga kapeti eyalirirwa ne bakulaga buli kimu nga kikola ki nga kikolebwa njagala buke ku makya bagambe nti ffe tuli media house eri Newto era tusobola okulaga ebyagundi n'ebyagundi okitegeera so waliwo opposition ekolebwa ne bakubrandinga bulungi nnyo Mayanja gavumenti esobola okubrandinga esobola okuteekamu ssente zaayo ne kubrandinga abantu ne bakulaba Simon Roko nga balowooza oli wa Kyagulanyi nojja wano n'oyogera naye ng'oli birala era ekikulaga gwe ebigambo by'oyogera tebikusibya naye omulala bw'abyogera bamusiba era ebigambo ebyo bimusibya gw'obyogera nojja wano Simon Roko n'okwata Museveni n'omukunkumula bwoti n'omuyita ekipapula nomala ne bakusanga ku pakalasiti ng'oli mukulya kimutogwa kya nnyanja tebali mutawaana omulala najja n'akikola bukozi abantu abo bali buli wamu bali ku buli platform bali mu TikTok ba tiktokers abo be mulaba abeefuula abavuma ennyo gavumenti naye gwe ne kakutanda n'okyogera omulundi ogwo ne bakusindika emyaka 6 ng'okikoze omulundi ogwo omulundi gumu omulala naaba nga yeye content we nga content we ku social media wakujolonga gavumenti full time okwo nno bakabakanyeebwa batege Simon Roko yabeerewo ng'avuma kakati bawulire ba Mayanja abaddala kati Mayanja owaddala ng'ajjayo omutwe olw'okuba Simon Roko akoze eki ayogedde nga Mayanja bakwata eyo opposition yenkole kakati gavumenti ekola etya opposition mu butali bugenderevu bwe tuba tugenda opposition
gy'osobola okukola nga gavumenti mu butali bugenderevu kwe kuddira omuntu nga Simon. Oli mu kulambula ku kya King Search nakubuuziza ekibuuzo. Era nakuzzeemu nga nkugamba nti gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ekola opposition yaayo tugende mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu. Kati maze okunnyonnyola obugenderevu bwe bakikola nti basobola okukwata Simon Roko nga bwe njogera wano nenzijanga ebigambo byonna bye njogera bikuba gavumenti naye nga ndi ku script ewandiikiddwa gavumenti nga nze ndiwo ng'ensiriŋŋanyi ku ddobo okukwata shaaka ng'oli nkwaso okukwata empuuta. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Lubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega enamba yange 0766599991 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mmwe bamayanja mulowooza nti oyogera tewali mutawaana. There is freedom of speech, there is freedom of everything, freedom of expression, freedom of ABCD. Kati nga naawe oyasama bw'oyasama amagulu nga bamenya nfuna bulungi kuba gwe obeera waddala ng'olabira ku nze omukole kankozesa ekigambo ekirungi omuteeketeeke kwenaku zino tulina bannabyabufuzi abateeketeeke. Nze nga ndi muteeketeeke kati gwe nojja n'okola omuyaye ekyakiyita okugwa mu mbi. Nojja n'ogwa mu mbi bakwata ne bazingazingako ne bagunda n'oyitawo. Otegedde kintu ekyo era tulina okubeera abeegendereza ennyo. Si buli bw'osanze ng'awanika emikono ng'agifunya, si buli gwosanze ng'ayimba olutalo nga luwedde nga bwe tubeera mu kusinza mu masinzizo mu ekereziya n'awalala yonna nti si buli abeera mutuukirivu nti oba baze lwa kigendererwa ekyo mubeeramu n'abayaaye. Era abasinga babbye abantu nga babbira mu kifaananyi ky'okuba nti batuufu batuukirivu balungi naye nga bayaaye nga abo nabo babakwatirirako okubba abaki abalala. So mulina okubeera bayibuli etugamba okubeera abagezigezi ng'abaana b'emisota. Beera mugezi tunula olabe omuntu ono byaŋŋamba yani era missoni ye eri ku ki ekigendererwa kye. Mukwano gwange kamwogere n'erinnya taagala bya bufuzi naye kamwogere. Mukwano gwange bamuyita Pademan. Pademan yajja nga bansibye producer. I salute you my brother. Yajja ku kooti nangaamu naye Simon nkwegayiridde bw'obanga osobola weesonyiwa abantu abo ng'alina gwandabulako munnaffe omu ku mikutu egy'enjawulo nga gino gye tutuulako. Nangamba gwe lwaki ebibyo gwe wakyogedde omulundi gumu gwe nga wasibidde luzira naye ye byasiiba ayogera nfuna bulungi. Kati kankubuuzeyo ekintu kimu, mutabani wa Tamale emirundi kigambo ki kyatavumanga full figure babadde naye babadde bamusibye ng'ani amusiba era full figure kubanga okusinziira ye byanyumya naye bannange ate bannange okusinziira ku byanyumya yagambye nti yali ali awo DPC w'ekatwe DPC Kalugira n'amuyita n'amugamba Tamale janguko wano nina ensonga zenjagala tumalirize. Kati munagamba nti sina musango kaŋŋendeyo n'atukayo ku poliisi. Aba ayingira bw'ati nasanga Nakyala ng'ali wali. Nakyala n'atabuka. Oyo se mwakala wano saakumulabako. DPC namugamba nti amuleka ajje tumalirize ensonga. Ffenna tuli bawamu mwenna ate ekirungi mwenna muli baana mu nnyumba. Muli bawemuzi ba gavumenti. Teyakyogedde DPC. Kale teyakyogedde nange nkijjewo. Digambe nti mwenna nti muli baana muli bawamu mujja tutule tumalize ensonga nga ki ng'abantu.
era ne boogerawo ne boogera biwanvu ne boogera yanvuma yankola bw'atyo yankola bw'ati ndi kati mukkanye mube ng'abantu abakulu mwesonyiwe ebyo biveewo naye mu kuvaayo tamale mirundi tamale junior ne bamuwa police bondi kiteeza police bondi nti baba bakoze eki baba bakute nenga bakutadde ku police bondi kyogamba oyo yennyini kamugira teyandabanga bansibe katwe samala wawe ennaku 3 kati bannantwala luzira oba teyamanya ezo oba teyamanya ate ani agaba bondi gwosobola okubeera ku station y'omuntu n'omalawo ennaku 3 nga fayiro yo eriko omuwabuzi wa president ng'omusibe tomumanyi ono ye nga yamutegedde mangu tubibeera munda nze wange nga teyampita kumala nsonga ne bantwala mpaka luzira ayinza okuba ng'ensonga zo ekyenkugambye nti baplantingawo omuntu n'akola ekintu naye ng'okwo mbadde ngenda kukyogera neera kankyogere ng'omuntu oyo muwumbo okukwata enswera ogambye otya bateekawo omuntu saagala kamwa kange kuvaamu kigambo kibi naye olumu bw'onsimaasima mayanjo manye osimaasima era gwe osimaasima bateekawo omuntu ng'omuntu oyo muwumbo okukwatirako enswera eyo y'opposition enkole ye description y'opposition enkole guba muwumbo gwe bateekawo okukwatirako enki enswera kati mwenswera nga mujja mugoberera omuwumbo nga muzigwamu batugamba edda kiggoonya mbuggoonya bweba ebuliddwa ekyokulya enswera zino tezisobola kugikkusa mbwejja neeyasama bweti neeyasamira ebbanga nga ddene nga weeryawo egizeeti kati bweyasama ewunya akamwa kati bwewunya akamwa bweyasama ewunya ekintu kyonna ekibeera mu mazzi ennyo bwe kibeera ku lukalu ne kyasama kiwunya kati bwe kiwunya enswera zijja nga nnyingi ne zibembeera mu kamwa kaayo ng'ebuliddwa ebintu byeri ebisobola okugikkusa kati bwe gireegatta lumu kale wakiri n'eri obuswera okitegeera kati ne gavumenti eteekawo kiggoonya kyayo ne kyasama bwe kiti alisi nekiriyo ku buswera mwenna ebiswera ne mujja ne mugwa muli nemala nga wayise emyaka 10 emyaka 2 emyaka 3 emyaka nemala ne bagamba nti kiikyo ekyemasaka nekibasuuliraawo kitya ekyemasaka ejja nekiteekawo nekijja kiggoonya kyemasaka nemala nekiwaayo 5 nesayiwo lwaki okola ebintu ebyo yes gavumenti ekola etya opposition mu butali bugenderevu nja kukozesa erinnya lyange kuba nze muntu atasobola kwevunaana bwe nakozesa amannya g'abantu bayinza okuraisinga voices ate sikyayagala kugugulana n'abantu Simon Roko nsobola okuba nga sirina kyemmanyi ku gavumenti naye nga njogera by'amazima bwe njogera eby'amazima gavumenti bw'ejja nenteekako amaanyi bwe nfuna bulungi nga ku King Saha kati tuli ku King Saha kati bwe ntandise yes bwe nzija nenjogera eby'amazima nga King Saha bw'abyogera nga biva ku ntobo ya mutima gwe naye nga simuteeketeeke King Saha nga simuteeketeeke gavumenti ejja neemukwata gavumenti bw'ekwata omuntu abadde ayogera okulumwa kw'abantu eba emwongedde maanyi olwo oli mu kukola opposition mu butali bugenderevu era ogenda okwejjuukiriza ng'amaanyi ga Kyagulanyi Ssentamu amaanyi g'abantu bonna abashekinze gavumenti eno ate gakolebwa gavumenti mu butali bugenderevu Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga asazeewo okugenda eruuka muleke agenda eruuka bw'abanga asazeewo okugenda Arua ate bw'ojja yessasi anti oluusi bagamba nti oluusi babaleka okukola bye bakoze naye ate noba okumenya kw'amateeka kati gwe mukwagala okulaga mukwagala okulaga ono nti amenya mateeka bw'omuteekako ekifuba ate omwongera maanyi mu nsi yonna si mu Uganda mwokka
for any man to be successful walina okubaawo a sympathetic kind of background behind you. Abantu bonna abannaggwa no mu nsi yonna tutandikire ku Yesu gwe musinga okumanya. Yesu yali asobola okuzaalibwa mu kalina. Yesu yali asobola okuzaalibwa kabaka ow'ekiseera ekyo. Yesu yali asobola okujja n'ava mu ggulu n'agwa bugwi wansi. Naye ekyazaalibwa oba ekyazaalisa Yesu mu mukazi atalina background, n'azaalibwa mu kiraalo, n'azaalibwa omusajja omubazi, kwe kuteekawo embeera y'abambi. Okusaasirwa mu nsi yonna bw'otaba na bambi, you can't be successful. Waliwo omukazi yaŋŋamba, nalina omukazi nga tunyumya ku by'abayimbi ebyo. Kati nga mbuulira nga bonaga nti omuyimbi ono gundi bw'atanyumira, omuyimbi bw'ati ne gundi anyumira, nono gundi naye anyumira. Kati nagamba nti naye sijja kugala linnya lya muyimbi. Nagamba ono naye nali mwagala nnyo naye kati yagaggawala. Bambi yakola ki? Kali neŋŋamba omuntu bw'agaggawala ate kati kikuggisako kumuwagira. Olwaleero bw'osanga King Saha ng'ali mu kugamba akamwanyi kaaliwo, wana akamwanyi kaaliwo nga manyi okukanoga, ne kapamba kaaliwo, kano kapamba kaaliwo, abasajja bakalya, wano ettaka lyaliwo, lino ettaka lyaliwo, nayo no lyabbibwa, eddembe lyaliwo, emirembe gyaliwo, nayo no gyabula, akanyama kaaliwo, naye nga twakalya, naye no byaddawa, abasajja batubba, abasajja bakola ki? Muleke abiyimbe. Muleke abikole ki? Abiyimbe. Kati bw'amala okubiyimba, ekyalibadde ekituufu kyekiriwa. Nawe olina abaana gwe nga gavumenti. Sumulula Bebe Cool mugambe nti yanukula oluyimba olwo. Kubanga ye Bebe Cool akimanyikiddwa nti brand ya NRM. Ebyo biba n'abiwulira? Mayanja omuntu bw'ajjanga n'akusiiga ekikyamu, tomuddizanga kikyamu. Bwe nzija ne ntula mu kamera wano neŋŋamba nti Mayanja musajja mubi, bassebo ne bannyabo, nsaba okubategeeza obubi bwa Mayanja. Ne mbwogera obubi bwo bwonna. Mayanja oyo gw'olaba musezi, Mayanja oyo gw'olaba mulogo, Mayanja oyo gw'olaba alina omutima ogulemesa, Mayanja oyo gw'olaba yanziba, Mayanja oyo gw'olaba musajja mubi nnyo. Bwe mmalanga kamera tonoonyanga Mayanja kujja okwata Simon. Kwata kamera ge bassebo ne bannyabo, ebigambo Simon Loko byayogedde byantuuseeko era nabiwulidde. Ne mbadde mbasaba mbategeeze nsonga ku nsonga. Simon Loko yagambye ndi musezi, naye ekituufu kiri nti zaali ssaawa 8:30 ogw'ekiro ne twesanga ne Simon. Twesanga ne Simon, naye nze nali nkola dduyiro nga ntuuyanye nga nyambadde akasaati nga n'okajjamu nkajjeemu. Naye Simon akaseera ako sijalala mbabuulire kikyaliwo, naye bwe mbanga ndi musezi kale, naye ne Simon oyo alabika naye muki? Alabika musezi. Bw'omala okuteekawo ekyo leka audience esalewo. Basale geyaŋŋano. Bw'abanga King Saha akozesa kuyimba okujja gy'oli tomwatakingisa ŋŋundu. Naawe sumulula. Waliwo olutalo olwali nyuma. Edda abasajja bayimbanga Bebe Cool ng'alina amajeege bakiwoko, nga nabo bajja ne bakuvumirako eyo, abaana bakiwoko ne basumulula eno. Tewatulyawo Kyagulanyi naye n'aleeta ebiseera by'abaana be nabo ne balumba. And the industry was so entertaining. Era kyatambulanga bulungi. Lwaki ojjayo ebiso ku muntu ayogeza ebigambo? Gw'oli kasiru? Bw'ojjayo ebiso ogenda kuwa King Saha amaanyi. King Saha omutegedde nti ayagala bwa memba bwa parliament. Era buli bwakwata akazindaalo akugamba nti ekkubo ly'ennakawuka lisusse okubeera eri enfuufu. Ayogedde kikyamu ki? Kubanga era bwe kiri. Bw'oba oyagala okudisprovinga King Saha, keera ku makya oteeke tractor ku luguudo lw'ennakawuka omuwe kolansi owulire oba aliddamu okugamba nti enfuufu enzita. Abulwa kyayogera. You understand? Kane bw'okwata King Saha n'omujja ku stage
n'omusiba. Kituusayo wali kyogambye nti Mwami Museveni gwe teeka eddagala mu malwaliro, kola enguudo, services tubeere nga tetubonaabona, gwe fuga bibyo nga bw'oyagala. Omala oleete mukazi waafuge, omala oleete omwana waafuge, omala oleete mukoddomi waafuge, mugendeko ne ku bukojja muleete abaana b'abakojja bafuge, as long as every Ugandan afuna service gyakola ki? Gye King Saha muli mu kumuwa amaanyi. Gavumenti eri mu kuwa King Saha amaki? Amaanyi g'atalifunye. Era King Saha ayinza n'okumaliriza nga tagenda ku bwa MP ng'ajja ku bwa road mayor. Kyagulanyi Ssentamu teyali wa kujja ku bwa president. Naye olunaku lwakya lumu n'ayimirira mu parliament n'alaba nga mukola kasasiro n'alinnya ku mmeeza. Naga tekisoboka, amateeka ge muyisa tegaliiyo. Olwayimirira ku mmeeza ne mukwata ne mutandika okumukuba, agenda okukyuka emabega nga waliyo ababaka ba parliament abagamba nti Bobi Wine kyayogedde kituufu. Awo yategeerera, awo yazibukira amaaso. Gye naye agwanidde okulumba. Ekitegeeza ebintu bino waliyo abasobola okukkiriza nga bwe nzikiriza. Naga sikoma okuba member wa parliament. I want now the big seat. Kubanga sigenda kusobola kukyusa parliament eno nga ndi member waayo. Nina kubeera mukama waayo. Naye ng'agamaanyi ani agamuwadde? Government. Bw'otulugunya ennyinda eno ogiraba nga bwefaanana, terina mutawaana. Naye bw'oginyigiriza n'otumye ogenda okuddamu okukwata wano ng'ereesa akasaayi. Bulungi nnyo. Buli bw'onyigiriza ennyinda ogireeta akaki? Akasaayi. So n'abaana bano be tukwata, abaana poliisi beekwata, bw'okwata King Saha n'omuteeka ku musaalaba n'omukomerera, ensi egenda kugamba nti bambi. Bambi. Nkuzaayo nze nina ebyokulabirako byange, ekitabo kye nsinga okusoma era mbakubiriza buli musiraamu w'oli, yiga nnyo okusoma Kurani. Soma nnyo Kurani. Bw'oba mukristaayo soma nnyo Bayibuli. Bw'obeera mu Katoliki genda osome Evanjiri, genda osome ebitabo by'Ekereziya. Obeere mumanyi baleme kubuzaabuzanga. Kristo yatuuka ekiseera nga takyasobola kuholdinga kibonerezo eky'omusaalaba. Era ye kennyini yakaaba naga nti Eloi Eloi lama sabakthani. Naga nti kitange kitange bwe kiba nga kisoboka ekikompe kino kinzigibweko. Naye singa okwagala kwange bwe kuli nga bwe kuli gwe kitange eyantuma. Singa Yesu awo bwe yamala okulaajana n'abuzibwawo bwe swi, anti eddiini singa teriiwo, eddiini singa tekola ki? Singa teri amukkiriza yalibadde mutiitiizi, tewalibadde amukkiririzaamu, yalibadde feriya. Nga tumaliriza. Tetunnamaliriza. Lwaki ebyamagezi? Ate tunaasula wano. Lwaki ebyamagezi obisazaamu? Tuwemule. Oyagala kuwemula. Tuwemulire kubanga ate munnabye ebyagalwa mu ggwanga. Naye okugenda n'atuuka mpaka ku musaalaba. N'akomererwa. N'ayiirwa omwenge. N'akozebwa buli kikyamu. Olwaliro ye muntu agenda ku musaalaba n'agamba Yesu wange. Kubanga waliwo akaseera ke yayitamu ak'obulumi akasobola okumuwa sympathy n'okumukkiririzamu nti kyaliko kyali kiki? Kyali kituufu. Naga nti olaba omusajja yatuuka okufa, ensonga eno weeri. King Saha olwaleero bw'omukuba oba omaze okumuwa amaanyi agakufuga, era oba omaze okumufuula omulungi ennyo wadde ayinza okuba nga si mulungi kutuuka awo, oba omaze okumufuula omusajja ow'amaanyi wadde yalibadde munafu. So government, you're creating opposition, you're creating other Bobi Wines. Olwaliro bw'okwata kati wano Simon ne bankwata ne bansiba, anti nvaayo nkubye ebipande. Nvaayo nkubye ebipande kubanga abadde bangoberera baga nti omusajja oyo mutuufu, olaba mukutte. So nze ngamba nti abaana bano baba nga bavuddeyo okwogera, ekisooka musooke muwulire bye boogera. Bwe biba nga birimu emizi mukole, birimu ensonga mukole. Bwe kuba nga okukola kuganye
namwe mubawendulira abasobola okubakola ki ono bwayimba ng'aga nti gavumenti mbwa ng'oddamu ng'ogamba gavumenti nte ono baga nti gavumenti mpu nga gw'oddamu gavumenti bba gavumenti ye ng'ogamba gavumenti nno gemetambule bwetyo naye bw'oleeta emmundu ku muntu akozesa ebigambo by'omumwa nze ndowooza nti oba omaze okwenafuya oba omaze okwenafuya bakitaffe babanga bagezi bwe yabanga anaatera okumala okuba nga takyakkuba omanye akakodyo ke yakolanga nga wakkula bulungi kitaawo yajjanga n'agamba mayanja wangi taata n'ojja emisinde nagagalamira n'ogwawo kati buli bwogwawo bwoti akkuba onfuna bulungi bwe wayitawo emyaka nga 5 mayanja gwe mayanja wangi taata jangu wano newesa eddakiika nga 3 n'ojja oniigina naye mayanja ozimbiza effuba ogenda okumutuwako nga eddoboozi aseze naye mayanja kati lwaki mukolanga ebintu bwe biti nja kukuba mayanja nja kukuba zeeyi kale zeeyi sijja kuddamu naye mayanja bw'obanga bakyakuyita n'ogalamira era mayanja bwe bakuyita omulundi ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu bagagalamira n'ogaana nga kitaawo amanya kyono omwana akuze atuuse okuva luddawa awaka olwo aba amaze okuwa amaanyi go ng'otambudde ogenda kati n'abaana bano gavumenti etukubye emiggo abaana bakuze era balina determination okuyimirira mu maaso ga muzeeyi nga tebakyalina kigambo kye batya kumukola ki kumugamba tebakyatya jjajjaabwe abaana tebatya abantu bakulu kutidde kale nze Simon Rock ebigambo byenjogedde bwe ndowooza yendowooza yange n'omuntu omulala asobola okuba n'endowooza ye mu mbeera efaananako bwetyo gwe biyisizza obubi sijja kulinda vidiyo yakubiri takusonyiwa nsonyiwa sijja kulinda komawo badde manyi nti takusonyiwa ekirala mulimu abantu abalaba TikTok obuntu bwaffe obutinyo bwa TikTok bw'osanga ng'akantu ke basazeemu mu TikTok nga tonnaba kufyuminga nga tonnaba kubeera kintu kirala kubanga oba TikTok obwo si nze mbusala mayanja si ya busala oli alaba vidiyo ne wabaawo akantu akamukwatako ye ng'omuki ng'omuntu n'akasalamu n'asindika kati tobeera musiru nnyo mukazi gwe tobeera musiru nnyo musajja gwe okugenda n'akavidiyo batuvumye emboga nti toba musiru nnyo ate mbankulabula kituufu mbankulabula tobeera musiru okugenda n'akantu aka sekendi 3 eno bagiyita emboozi mu UG bw'omala okulaba akantu ako genda onoonye emboozi mu UG yonna owulirize okuva abasajja gye baavudde okutuuka gye baakomye ojja genda okumalako interview nga ne bwe wali badde gwayogera ekyo kye wandiyogedde mukama akumpeera omukisa gwalabye emboozi eno bannaffe aba Segvic okuva nga ennaku z'omwezi 20 21 22 23 mpaka nga 24 okuvaayo oyinza n'obutavaayo ku miliyoni 4 osobola okusigalayo kiri gy'oli lino lyekkuba yanoonyedde okugenda e Dubai w'osobola okuyitira naawe ne weesigalira eyo ku miliyoni 4 zokka miliyoni 4 kwe kuli visa kwe kuli ticket ekutwala n'okuzza atwayo dde ye Canada oba America ku miliyoni 5 tugenda kutambula enekisooka tusoose mu kucakala bwe tuva mu kucakala tuwa egenda okuddako egenda kuba ya business community tutwala abasuubuzi e China mulekeraawo okusuubula ebintu ku lubalaza e Kampala era bwe tumala okucakala kati ate kino kikuyambako gwa planning okugenda e China kubanga bw'ogenda e Dubai n'okomawo kitegeeza ogenda kuba ne travel history omuntu wa planning okugenda e Canada sooka ojje tugende e Dubai obeere ne travel history omuntu a planning okugenda mu America sooka ojje tugende e Dubai obeere travel history nti bw'otuuka wali omuzungu bw'omugamba nti njagala genda Canada kyasooka okubuuza wali otambuddeko ng'ota maaso ng'ente ng'agaana eddo esina gye mutwala Canada naye bw'omulaga nti wagendako e Dubai n'omalayo ennaku 4 n'okomawo
kati njagala gendako Canada. Dubai wagenda nga tourist era osaba kugenda Canada nga tourist. Owe Canada ajja kuwa buwi. Kiba kikwanguyira. Ajja ono mayanja mutambuze. Ono mayanja ebintu abimanyi. Muli wa sente. Ono mayanja tagenda tumenya. Kwa Rua Park Plaza. Yes. Room 246 436 Bajira bawo 346 namba y'essimu naye eri awo enamba y'essimu kweri ku screen kubira director Lwanga omugambe nti Simon Rock Mayanja bangambye okugenda Canada. I want to go to Canada. Bajja kukolera ku mpapula zo tugenda mwezi gwa 9 naye kiriwo kati tugenda Dubai nakuzo mwezi 9 okuvanga nakuzo mwezi 2 omwagalwa omutwale ke Dubai. Waliwo Sheikh Sheikh wange mwagala nnyo saba tukubuuzizaako Sheikh webale kujjanja babantu mu Sheikh Lubega. Sheikh Lubega oli waddala nze nkubuulira oli waddala kuba ekitabo abasajja basomese abasajja basabire abasajja bajjanjabe abantu balina ebizibu bingi ebyaddala Simon abantu balina ebizibu psychologically physically potentially monetarily abantu balina ebizibu milimo kale manyiga kisajja kale sabata kugenda okufunako kudua kugenda bakusabireko bakusomera ku kitabo bakubana abaferifere n'olugunda uli gwatibwali alina mukomera bakuba abaferifere naye genda n'ogenda ng'onoonya akola ebintu ebituufu n'ogenda ng'onoonya kwambulula ate n'akwambaza sabona ebizo ebyenjawulo gendayo musomeko kudua musomeko ku bitabo ku kitabo kabani mukanyokeze kuseeko eduwaze ebintu bitambule bulungi nyo sa ojja kulaba enkyukakyuka essomero balita Diamonds esimu yiyo ku Sheikh Lubega Saidi omusomi w'edduwa ali ku 07 599 167 07 666 599 167 oba omufuna bulungi nnyo. Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja y'essomero erimaze okuprovinga abannayuganda abali wano n'ebweru w'eggwanga n'abatali bannayuganda nti kye bayita education bakimanyi. Kwate ekkubo genda e Buddo Kimbejja ojja kusanga y'essomero eddungi baliyita Diamonds. Ennamba y'essimu ya Diamonds kweri ku screen yaffe. Bafuba nnyo okulabika ng'emboozi mu UG ekutuukako. Kale nno naawe bawagire ng'otwalayo omwana wo si lwa kutuwagira buwagizi naye kye bategeeza kyekyo kye tukugamba basomesa omwana wo wamma gwe n'abeera mwana wa buvunaanyizibwa era owaddala mu nsi eno. Nze Simon Rock nva Kikonge Advanced somero lyaffe bannamboozi mu UG. Somero lyaffe bannamboozi mu UG. Nabasaba mu nnyambeko alina kyasobola okumpa akimpe tuzimbe akasomero nga temukinnangire naye temwenyeenya baana bali wano bagumu. Sebo tubone namba y'essimu tubongere namba y'essimu ojja giteekako ku screen kale tubali tabbo katubaleke tuve wano. Nkusabira gwe alabye emboozi mu UG olunaku olwaleero manyi nti olina ky'oyitamu gwe ne Katonda omu musinga okukitegeera. Wanisa omukono guno nga nkowoola amaanyi okuva ewa Katonda gakuyambe ky'oyitamu okiyitemu ayagala ensimbi ozifune anoonya obufumbo obufune anoonya okubeera obulungi beera bulungi. Lwana nnyo Mukama akuwa omukisa naye fuba okole kubanga eddoboozi lye ligamba nti aliwa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. So kozesa nnyo emikono gyo nga bw'osaba omukisa Katonda akuviireyo. Teweetuulako abavubuka temutuula temunafuwa temulegeya. This is your time. Uganda yaffe ennungi gye njagala obeeremu nga weeyagala. Amiina. Tubasibudde. Ab'omukwano mulimu ky'amannya agange nze Lwanga Vincent nze director wa Segvi Consult Tours and Travel company ekyasinze okukola emirimu mu Uganda wano. Bannange ensonga eneesolwaliro ye programu ya Dubai tugenda okuba nayo mu mwezi ogw'omwenda okuva nga 2 paka nga 24. Programu eno y'abannayuganda bonna abaana abazadde okujja mu tujoyininge nga tugenda e Dubai kubatwala Dubai kubakomya wano Uganda. Programu gye tulina ya $4,000,000 zokka kuliko visas kuliko ticket kuliko ebyokulambula e Dubai. Segvi Tours and Travel tusangibwa kwa Rua Park Plaza level 2 F2643 mujje mu tujoyininge. Namba zaffe 0701 28 1976 then endala
0784 28 1976. Mujje ku programu eno ye Dubai. Osobola n'otufuna ku www.segvconsult.com. Mujje mukyuse obulamu. Mwebale nnyo, mwebalire.